Omukulembeze w'eggwanga era ng'akwatidde ekibiina ki NRM bendera okuvuganya ku bwa President Yoweri Kaguta Museveni atandise olunaku lwaleero okuwenja akalulu mu bbenubenu lya Masaka erikolebwa disitulikiti mwenda n'ekibuga Masaka. Omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM Rose Namayanja Nsereko asinkanya abakulembeze b'abavubuka mu kibiina ki NRM okuva mu kitundu kino. Namayanja asinzidde eno n'alabula banna NRM abawagira abavuganya ku bwannamunigina nti kye bakola kikyamu. Ono ababuulidde nti n'abakulembeze nga beenyigira mu kikolwa kino bawumuziddwa. Chairman wa NRM ngowe Lyantonde era ne ku signatories ku account emikono gye gyagiddwako. Mu nsisinkano eno ebadde ku Solo Heights Hotel mu kibuga Masaka, Namayanja ajjukizza abavubuka obuvunaanyizibwa bwabwe eri ekibiina n'okumanya okubeera abakulembeze abalina okulemerako. Fight for respect. National resistance movement enyukuta eyokusatu it's resistance, it's kulemerako. Abakubiriza okunyweza obuwagizi bwabwe eri ekibiina kubanga bwe batawagira NRM ne President Museveni be bafiirwa ng'ekitundu. Uganda bwe talonda President Museveni si yasabwa. Abagamba nti NRM terina kyekoze abasekeredde. Enkulaakulana ezze mu Buganda Masaka site eno nga bwe yali ekisooka nga tennaba na kufuuka site bwe yali bweri. Ye Hakim Kyeswa avunaanyizibwa kukunga abavubuka e Masaka asabye abavubuka okwewala okuwagira obuwagizi wabula bakole okusobola okuganyulwa mu bukulembeze obuliko. Tubakubiriza nti bagende bakole, bagende balime emmwanyi, bagende beenyigire emirimu egy'enjawulo egivaamu ssente, baleme kulowooza nti ebyobufuzi mulimu. Museveni atandikidde mu disitulikiti y'e Lyantonde ne Lwengo okukunga obuwagizi. Ate Masindi abaabi bagamba nti tebaagala mukulembeze agenda kulera ngalo wabula okubakolera. Bano banokodde ebyobulamu, ebyenjigiriza, obutale, enguudo n'ebirala. Kubulwamu enguudo zaitira kibulya divizoni sikikira abakazi boona okugenda kuzaala tibalinamu obuzaalisi mpaka mu main hospital. Ogenda kuyika mu irwaro kusanga nakapona bwijwire toinaho ogenda nibakuteeka mbahamukeeka niho noozaalira bundi. Masindi bakiremu ebisweka tweka Masindi yonyine original terina katala kabulungi. Mu kubaddamu avuganya ku kyameeya wa Masindi ku bendera ya NRM Rogers Amanyire abagumiza nti ensonga zino zonna zikolwako ng'okuzimba obutale, eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital n'ebirala. Byonna byatuhayire mihali katale enguudo ennungi neirwaro mwakarulauka ebyo byonna hali tukubaliza biri mu pipeline tubabitandikiro. Mu nteekateeka ya Smith Amanyire abagambye nti okukola enguudo ez'enjawulo kugenda mu maaso. Na chance y'okutaaha Smith mu Masindi era tuyamba kutunga tukweta street lights akw'ekizibu kyaitu kya Masindi bikirayo is darkening then trade order. Ono abadde atongoza kakuyege we bw'atyo n'asuubiza okutumbula obumu ng'akolagana n'abakulembeze okuweereza abantu. Ennamutumba avuganya ku kyombaka wa Busiki North ku bendera ya NRM Yona Kayogera kakuyege walera mutandise na kuyisa bivvulu. Ono oluvannyuma akubye olukuŋŋaana ku kyalo Kagulu mu ggombolola y'e Kalulu. Eno abatuuze bamusabye okutumbula ebyobulamu ng'asomesa eddwaliro Limagada Health Center 3 okutuuka ku mutendera gwa Health Center 4. Eddwaliro lyaife lino gwe mu Health Center 3 lire mu 4 era tusobola okubaku nga tubafuna omusaayi. Niifwe baana kazaire embeera y'abambi tulumukira iganga nsinze. Bano era bamulopedde n'abasawo abeebulankanya ku mulimu ekikosa eby'obujjanjabi. Abasawo beebuzaabuza eddwaliro lyaife era bw'ojja obwire baagala n'ebyenjigiriza bikolweko naddala okufuna ekkeberezo mu ssomero lya gavumenti Limagada Seed Secondary School. Laboratory dirimu tulina ndaleeti science nga biology, chemistry, physics bakozesa kanandaleeti. Mu kwanukula abasabye obutagolola ku muntu mulala yenna ngenda kusoma 15 omwezi ogujja wabula ku ye bwe baba baagala empeereza ennungamu. Ekisanyeke ebumpa banangenda bakubalwanirira. Ekifo kya Busiki North Constituency kivuganyizibwako abantu 11 nga 7 ku bano bajja ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kamyufu ka NRM.